President wali omulwadde abadde akuteeze katanda abadde akutte abamufulumiza jasi kulaba gwe bamugyeyo ku kitanda kulaba kugwe kubuuzaako alright waliwo omulwadde gwe bafulumiza ku kitanda ajabuuze ku president abadde amuyiseeko okutuusa we mumulaze decide ne mugamba waliwo omulwadde nga n'omukono awanise mu bbanga abadde tasobola kumuyitako mu ngeri bwetyo. Omusajja we yategedde nti president agenda yita wano n'avaayo ne bamufulumya ku ndiri kwabadde. Ebyo byolengedde biri mu district oba bibadde mu district y'Emitoma olunaku olwaleero omukulu Kyagulanyi Ssentamu gy'awenjereza akalulu ku PJ Denise Nkakole omulungi atumbudde osibye otyo olunaku olwaleero kansuubire nti oli bulungi w'osinzidde kubanga ate otuninze. Abadde avuganya ku bwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Kasese ku kkaadi ya NUP omukulu amanyiddwa nga Mbahayi Gadi afudde amawulire g'okufa kwa Mbahayi gasaasaanye mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero naye ng'ono yali yafunako akabenje gye buvuddeko era nga kiteeberezebwa nti oboolyawo kandibanga ke kaavuddeko obulamu bwe okuggwaawo. Kitalo nnyo kitalo ddala. Abooluganda ab'emikwano abazadde wamu n'abaana okuva ku Kamuli Progressive mu nnaku ennyingi ennyo bali mu kukungubagira director w'essomero lino omukulu amanyiddwa nga Mr. Ntende era ng'ono yafudde mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Chicken ategeezezza nti disitulikiti ey'e Kamuli efiiriddwa nnyo empagi Luwaga. Nga kitalo nnyo kitalo ddala obadde okimanyi kino director wa Kamuli Progressive College yafudde eggulo. Abaana b'e Busoga bana nga mwafiiriddwa omusajja Enjasabiggu. Ono omusajja essomero lye libadde liperforminga mu Kamuli Busoga region yonna nga tewali abawunyamu. Mukimanyi kino director wa Kamuli Progressive College yafudde eggulo ku ssaawa 4. Mwami Johnson Ntende, rest in peace bannange, omusajja ono annumye bannange yafudde ssaawa 4 ez'ekiro. Omusajja ono abatamanyi Kamuli Progressive College lino essomero libadde liperforming abaana nga bayita. Abaana babadde bayitira mu madala ga waggulu ddala. Omusajja akoze ebyafaayo mu Kamuli, akoze ebyafaayo mu Jjinja, akoze ebyafaayo mu Busoga region yonna yafudde eggulo. Ate nga yo kkooti y'e Mubende emanyiddwa nga Mubende Magistrate Court egenze maaso okubanga ate esindika omukulu amanyiddwa nga Gideon ne bannabala babiri ng'ono ye manager wa Primrose Hotel mu nkomyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 Desemba bwe banaddamu okubanga tebawulira emisango gyabwe oluvannyuma lw'okukumibwa bail obw'okuteebwa ku kakalo olunaku olwaleero. Bano bavunaanibwa omusango gw'okwetaba mu kikolwa eky'okutemula omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Mujuni w'emyaka 35 ng'ono yali
muvuzi wa tukutuku wabula n'abulawo ebbanga etonotono emabega. Omulambo gw'omugenzi gwasangiddwa ng'ebitundu eby'omubiri ebimu tebiriimu okugeza ng'olulimi, engalo ezimu wamu n'obugere obumu nga tebuliimu ekyaviiriddeko n'abatuuze okugamba nti ono bandibanga basaddaaka musaddaake. Kigambibwa nti entabwe eyaviirako abantu bano okubuzaawo omugenzi gaali manda, so ng'ate bw'otunulamu obulungi amanda agatundibwa obutundibwa kyandiba kitono nnyo omuntu ate okuba nga atuusa munne ku ssa erifaanako bw'etyo. Oyo mu kifaananyi ye manager ali emabega w'emitayimbwa ne banne ababiri. Industrial Court Division bweti egobye omusango gwe yali presenter wa sports omukramanyiddwa nga Yusuf Baliruno ngono yali mukozi ku CBS FM era nga omusango yaguloopa aba CBS FM ngagamba nti ebbanga lyemala nga abaweereza ebikunukiriza mu myaka 2 tebamusasula yadde 10 so nga ate okusinziira ku CBS bagamba nti ono yali akolanga freelancer era nga yali talina kusasulwa yadde 10 okusinziira ku ndagaano gye bakola naye. Ono ategeezezza nti ayagala CBS emulirire ensimbi eziwerako ddala obukadde 129 ebbanga lyemala nga abaweereza. Naye ng'omuntu yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayogera ku nsonga zino era nga bino byemu ku bigambo bye. Kulanga ko freelance akola wana akola wali nze nakola ku radio emu ya CBS ate nga ntula mu studios ate era nga ngenda nebweru okubakikirira okuweereza emipiira. Kyebatakkiriza bagamba nti saagenda bweru kuweereza mipiira gya Uganda mbu nali kubanga nali simanyi Luzungu neneebuuza nze nali nkola ku BBC oba radio ya CBS gye nali mpeerezako ya Luganda yabaffe. Waliwo omuntu yenna yali aweereza omupiira ku radio ya CBS naweereza mu Luzungu nze bwe mbadde mmanyi nti naweerezanga mu Luganda bw'ogamba nti saagenda bweru kuweereza mupiira nga nguweereza ku radio ya CBS kuba nali simanyi Luzungu. Mukama Katonda wange omulungi nsaba onteekerebwa amaanyi enkyanja kudda mbabuulire nzije n'obukakafu bwonna mubalage buli kibu kye nateekayo. Ate ng'ye omukubi wa cartoon Mukaddeke Kamunga musomesa amanyiddwa nga Dr. James Paya Sentonga bw'atyo ye yakubiddwa mu mbuga z'amateeka lwa defamation. Ono yawawabiddwa mu kooti eya Uganda High Court aba KIU bayite Kampala International University nga bagamba nti abapostinga n'abogerako ebijweteke kibagamba kiviirako erinnya lya university yaabwe okuba nga ate lyonooneka, so alina okuba nga agenda naye abitebye. Wadde ng'ebbula ly'emirimu liri ku level ya kika kya waggulu mu ggwanga to Uganda, bo abayizi abafuluma buli lukya beeyongera mu bufunza abazadde ogw'okusomesa abaana bagukwasizza maanyi. Abayizi abasoba mu 3 batikiddwa degree diploma wamu ne certificate mu masomo g'ebyobusawo ku Mildway Institute of Health Sciences. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu ye yakulembeddemu omukolo guno n'omulanga eri abagabi b'obujjanjabi okulembezanga obukkakkamu n'obukugu. Mu baatikiddwa abalenzi babadde 117 so nga ate abaana b'obuwala babadde 259. Abakwata omulimu gw'okuzimba Hoima Stadium bandibanga bagukubye olukumutwe era nga bwetegereza ekisaawe kyenkana wetutuuse kiwedde era nga kirabikira ddala bulungi. Yes, kati balindiridde kimu kyokka kyakubanga ate bakitongoza mu butongole kitandika okukola emirimu gyakyo. Ate ng'omulimu gw'okukola bridge ye Katonga nagwo bwe gutyo gwattukidde dda era nga wajja kubaawo okutataganyizibwa mu by'entambula eri abakozesa bridge eno okutandika nga ennaku z'omwezi 11 mu bufunze batandise dda okutataganyizibwa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno basuubira okuba nga bamaliriza omulimu gwe batandise.
ensonga ate mu mbeera efaananako bw'etyo omukulu Kyagulanyi Ssentamu ali mu Western Uganda gy'awenjeza akalulu era ebimu ku ebyo byasanze mu disitulikiti eza Rukungiri, Mitoma, Lukiga, eyo bwe watyo asanze embeera enzibu ddala mu by'entambula ate nga ne mu Northern Uganda embeera yali yemu. Weewaawo okusinziira katambi kano bo aba NTV bagenze mu maaso okubanga ate batenda aba NUP okubeera abantu balamu oluvannyuma lw'okuddira ate olutindo oba akatindo ke balina okuba nga bayitako akawubunkenke ddala ne bakateerereza abagoba b'emmotoka eya poliisi nga bagamba nti abapoliisi bakuba ba NUP buli lukya naye ate wadde mu mbeera efaananako bw'etyo gye bayita nabo tebabalekerera era nga bagenze mu maaso okubateereza bulungi nnyo nga bw'olaba abapoliisi nabo ne basobola okuba nga ate bayitawo bukolokolo. So batata ya polisi iseyo ya budenge kamenye na budenge kamenye banange ana bonke nko kuita wanono bagezako okufikisinga enguudo mpolampola president ate y'owekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'ayogera ku nsonga y'ebijambiya okukyaka oba okutabukanga mu biseera by'akalulu. Ebijambiya bibeerawo nnyo mu kalulu obanga tukagendamu obanga twakakavaamu. Ab'ebijambiya emyaka 5 baba bawagala jjambiya baba bawagala byambe. Kijja kitya nti akalulu kaba kaakaggwa ebijambiya ne bivaayo obanga tukagendamu. Tewakyaliyo bakesi abaketta bamenyi b'amateeka edda mu poliisi wali ekitongole nga bakita special branch oba kati kyaddawa omulimo gwakyo kubeeraawo nga baketta abo be balowooza abagenda okumenya amateeka ne babakwata nga tebannagamenya kati baba bawagala ebijambiya nga tebabalaba. Lwaki tebababuuza ebijambiya muwagala byaki nga toli mu kinjaaji lwaki wagala ejjambiya emu ku emu? Neka tuulira batematema abantu bakola batya mu Kampala wa tusaba abeebyokwerinda babakette babakwate ng'ejjambiya tezinnajjako bantu mitwe. Okunoonya akalulu okw'omulundi guno kubadde kutambudde bulungiko kyokka twawulira okukwata abantu era ng'eyo ate nnaku ntono emabega abalala baakwatidde eyo Mwankole embalala eyo ndowooza mu kalulu ka 221 obusambattuko bwasukka era abantu bangi battibwa. Ku mulundi guno tubadde tussa ku Kikkowe nga tetulaba nnyo mitawaana naye Mwankole nalabye abasirikale abasikambula omuwala ne bamwambulamu n'engoye nabadde ndooza nti oba omuwala oyo yasudde omwana mu kayu. Omanyi oli bw'azaala omwana n'amusuula mu kayu abantu ne bamukwatako ku byalo eyo mumanyi ekibeerawo naga nti oba yasudde omwana mu kayu oba yawadde ebbabutwa. Kiki ekyambuzaamu omuntu engoye? Musango ki ogwambuzaamu omuntu engoye? Ate nga mukazi tebatya kwesittaza baana. Twalabye n'abasajja be bawalabula nabadde ndowooza oba batemu oba batemu. Manya abatemu ssebo bwe mukwata omutemu mulina omumunyweza tagira n'asumattuka n'agenda atuga abalala naye bano baabadde batemu ddaani. Kale tewali nsonga ebakwasa bwetyo. Amateeka gagamba abakuuma ddembe okukuuma ekitiibwa ky'oyo abazizza omusango ne bwe baba bamukwata. Kale mu biseera bino ebyakalulu lwe tusinga okwetaaga obutebenkevu ku ludda olw'abawagizi naye ne ku ludda olw'abamukuuma ddembe.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omusirikale wa makomera Lawrence Ampe bw'ati avuddeyo kubanga ate aklieringa air ku bigambibwa nti yakwatibwa ab'ebyokwerinda. Kinajjukira nti ono azze akola obubaka obw'enjawulo ng'abuweereza bakama be oba gavumenti eri mu buyinza nga yemulugunya ku mbeera mwakolera wamu ne bannayuganda abalala so nga ate abamu babadde nga bamugamba nti ajja kukwatibwa blabla asooka ajje mu uniform alyoka ayogera asooka alekulire obwa poliisi oba obusirikale bwe alyoka aveeyo ate asabule gavumenti naye nga yo obubaka obusinga obungi azze nga abwogerera mu uniform yaki y'amakomera. Emabegakaawo bamusitopinga emirimu gye ku kkomera naye nga negye buli eno tazikizanga kwogera ku ebyo ebimuli ku mutima era nga ku mulundi guno avuddeyo okutegeeza abantu abagamba nti yakwatibwa nti tannakwatibwa. Live and clear with a sound mind. I'm here to inform the general public that the news which are trending that I was arrested, they are not true. No one arrested me. My journeys were safe from Ngora district to Kampala, where I faced the tribunal, and I went back to Ngora safely. So the information which is trending, that I was arrested, I was imprisoned, I was jailed, all that. Let me clear the air that I'm very free. I'm very free. But being free now, it doesn't guarantee that you are free forever. Because you don't know what they are planning. Don't ask me who. Because I may end up telling you them. After all, we are seriously protecting the pain. We are protecting our pain. But the question remains the same. For how long? Which pain? Those are two questions. Identify your pain and make sure you resolve it. It is your responsibility, personal responsibility, to fight your own pain. No one will fight for you your pain. For God and my country. Olunaku olw'eggulo abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abeerako ddala 13 be basindikiddwa mu kkooti y'omulamuzi e Kiruhura okusomerwa emisango egy'abakwasa wiiki ewedde bwe baali ne pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine mu bitundu eby'embala. Omubaka omukyala owa Kampala era munnamateeka Shamimu Malende yabaddeyo nnyonnyini ddala okubanga ate akwasaganya ensonga zino nga munnamateeka waabwe. Ze Shamimu Malende omubaka omukyalo wa Kampala era munnamateeka wa People Power tuli wano e Kiruhura ku kkooti nga tuzze okugoberera baganda baffe abaakwatibwa ku Lwokutaano nga pulezidenti ageze mu Western Region abantu wano bangi abamu babaleetebwa mu kkooti embala naye abalala ne baleetebwa wano e Kiruhura era nga olunaku olwaleero baleeteddwa wano e Kiruhura ku kkooti nga bali abantu 13 era nga essaawa yonna tugenda kuba tugenda mu kkooti okubakiikirira kuliko Hamisi Ahmad Tayebwa Patrobasi Twahire Obed Tracy Junior Ali Issa Aban Laban
Amwene Godwin, Alinda Justus, Owi Herbert, Atwine Beston, Asima Jameson, Finamasiko Mathias, Aka Nijuka Nicholas, Sekasamba Yusuf. Bali 13 emisango egibateereddwako gyakuba nti nno batuusa obulabe ku muntu omu essanga mu town council era ng'omuntu ono bamuyita ne Musiima Yohana. So katugende mu kooti essaawa eno tulabe nga basoma n'emisango gino naye fayiro eno gye babataddeko nkadde baddewo wano, so balagasa bugasi ku fayiro esangiddwa wano ekiruhura mu kooti. Olunaku olwaleero omumyuka w'omwogezi wa NUP Alex Waiswa Mufumbiro akomezeddwawo mu kkooti esookerwako e Nakawa okuwulira ensala ya kkooti ku kusaba kwe okw'okweyimirira okusinziira ku nteekateeka za NUP. Olwaleero Mufumbiro abadde asuubirwa okukuba olukuŋŋaana lwe olusookedde ddala okusaba abantu b'e Nakawa East akalulu asobole okuba nga ate abakiikirira mu paalamenti, naye nga kyannaku nti ono tasobodde kuba nga ate ateebwa ku kakalu oba akkirizibwa okweyimirira olunaku olwaleero. Weewaawo ekyo tekimujje ku mulamwa, asigadde ali solid era nga munnankyukakyuka awedde emirimu. I repeat, supporting Bobi Wine is not a crime. I am not a criminal and I'm not on trial. It is my liberty that is on trial. It is my liberty that is on trial. 15. Vote Kyagulanyi Robert Ssentamu as your president. Vote Balimwenzo as your Lord Mayor. And of course, those people of Nakawa East constituency, Alex Waiswa Mufumbiro as your member of parliament. I am unbogable. I will stand for what is right. I will stand for what is true. And I will make sure that this country gets back to the constitutional order. The revolution is on. The mission is generational. We cannot turn it back. It is an idea. We need to be strong. We need to be firm. We need to be committed. We need to be resilient. To all and sundry in this country. We should struggle and fight for our nation. Polisi yavuddeyo okwewozaako neewe ensonga lwaki ereeta bannamagye okubeegattako oba okubayambako mu kalulu 2026. Bano baategeezezza nti oluvannyuma lw'okukizuula nga abapoliisi be balina batono ddala mu ggwanga Uganda kwe kusalawo kubanga ate baleeta bannamagye okubayambako mu kalulu ka 2026. Tebaakomye awo, bagenze maaso okubanga ate bategeeza bannayuganda nti baakukuuma eddembe mu kalulu akajja era ne bategeeza bannankyukakyuka naddala b'ekibiina kya National Platform abatambulira ku mulamwa ogwa protest vote Kalonde kakuume bakabale olyoka ate okole ki omanyi ki ekiddirira. Babategeezeza nti tebeetantala okukola ekyo kubanga bo abamagye ne poliisi oba ab'ebyokwerinda okutwaliza wamu be bagenda okukola ogwo. Basaba bannayuganda bakole kimu kyokka kya kugenda bakalonde batambule baveewo ebyokukakuuma si mulimu gwabwe, babirekere abaki abamagye ne poliisi. Naye nga ye president w'ekibiina kya National Platform nga tannasimbula kugenda gy'anoonyereza kalulu olunaku olwaleero, asoose kubanga ate abakubiriza ku nsonga eyo ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Paul Semakula naye agyogeddeko bw'ati. Omwogezi w'amagye ng'agamba nti abantu bwe bamala okulonda baddeyo waka beebake banaabawulira egudde mu kulonda ku radio. Ekyo si kitwapulanga okukola, ekyo si kyetugenda okukola. Ayinza okuba yabadde ayogeza butamanya, naye amagye tegayina mulimu gwonna okulonda kwa bannayuganda era ekitongole kikwatibwako okulonda ke kakiiko k'ebyokulonda. N'olw'ensonga eyo amagye galina kukola mulimu gwako. Mwami Museveni candidate mutabani we yakulira amagye ate nga ye mubbi w'obululu kungwe, so tosobola kugamba nti mutabani w'omubbi w'obululu ate yabaako mu bululu waffe okugenda okuzima oba obaagala okubbibwa. Ffe nga bannayuganda twetugenda okwekumira akalulu kaffe era abantu nyongera okubagamba nti mukanoonye mukalonde ate mukakuume. Bino emboozi musimanyi ddayo eka Museveni yalagidde balabisi abasinga mu bamanyi babalondeeyo nga talina kaakulya tuulirako najja ng'alabisa azungira ku mulyango gw'omulonda Museveni naawe ng'omuggulira wakiri omuyira enkali ey'abaana abaana ne baba emisana tebafuka mubawo ne kabaketi nti omusulo gubeeraawo nabe enkwesenge bw'ejja mulonda Museveni ogigwira negenda ng'ekitege omusulo tegudda naye ejja genda ekyuma ekimanye. Lwaki tebajja kubazungirako kukola makubo
oba okufuna amazzi oba amasanyalaze namwe ne bajja kubola byaweregerwako akamundu kamu oba akamundu bwe yesetinga mwe bw'otunula bagamba Museveni ffe tetuli bamalayika naawe toli malayika n'abantu bo naye ffe enjawulo yaffe tuwuliriza omuntu akuwuliriza emyaka anasse baaba awuliriza n'otuuka n'omutwalako ebijja by'abajjajjabe bino bye tulabase. Ate nga ye presidential candidate omukulu amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa akubye ebituli mu bantu ababeera ku kampeyini za Kyagulanyi. Ono n'ategeeza nti bano ajja nabo abasinga obungi era watuuka awantu ne batandika okuba kadudi wamma olwo abalala ne bakola ki ne babeeyungako. Awo nno omulala n'omugamba nti lwaki naawe tokola bwotyo n'obeera nga gy'okubiralalizo olina bayitirivu okuzaama. Anyways ye bw'atyo bwe yagenze maaso okuba nga ate ategeeza Sazimalo kujja abavuddemu ne bayiikaawo ne batandika akadodi abantu bisatu kawera ebibye bisatu byegattako ne bayita mu street akali park nga laba namungi w'omuntu odamungi negwe namungi tomulaba ati nkunyonyodde ebintu oba weerimba half of the namungi oze naye half of the namungi w'omuntu oze naye oba watambudde naye ate okugitegeka okutwalira olunaku lulambe eyo. Nze Munyagwa nyisoose mu byalo nkabala byalo nzija mbikuba gwerinda onyingire city zino tankozi kabala nja kukuba obuntu bwa bantu 6-5 naye nga kuba obuntu 2 olunaku oba 3 tosobola kalumba nkalina watugamba ogenda kuwangulwa president n'ebitundu 6-7 nagamba slightly above 50 kyayimiriddeko kuba kati ebbanga litambudde honorable ebbanga litambudde osobola okwejajinga kati obulungi 32% at the moment kakamazima na bwenkanya nga tekaliko kyolusinia luli mu 30. Olunaku olweggulo pulezidenti w'ekibiina kya National Platform yabadde mu bitundu by'e Rukiga era ng'ono yagenze maaso okubanga olulimi alutakula n'atuuka n'ekiseera n'agamba nti nja kulwogera kama mbaya ni mbaya. Weewaawo byo ebitundu ebimu ng'ekanungu teyasobodde kutuukayo ate ng'abantu baamulindiridde era mu nnaku ey'ekitalo ddala bwe batyo baalabiseeko nga balaga nti baswaliddwa nnyo nnyini ddala. Era kuba nga tekutuusaako obutonotono obwabaddeyo ate mu ngeri y'emu n'ebipande bye byabadde bitimbuddwa basoze babitimbulula ku makubo naye nga avuddeyo n'ategeeza nti wadde ebipande bye byaggiddwa ku nguudo ekyo tekyalobedde bantu kubanga ate bamwaniriza mu ssanyu ery'ekitalo ddala atera mu bungi kuba era nabo babakubiriza obutavaayo kola ki kumwaniriza naye tebasobodde kubiwuliriza baakedde ku makubo kumulinda. Mkombo wa Uganda na wananchi wote, Bobi Wine kiongozi wetu. Mkombo wa Uganda na wananchi wote, Kampala tutafika na wananchi wote, Mbale tutasonga na wananchi wote, Solo tumeanza na wananchi wote, Marara tutarumba na wananchi wote, Masaka nayo tuja na wananchi wote, Tanga tulimunjia na wananchi wote, Akole tumefika na wananchi wote, tutasonga na people power, Mkombo wa Uganda na wananchi wote, Bobi Wine kiongozi wetu, Mkombo wa Uganda na wananchi wote, tutasonga na people power, Mkombo wa Uganda na wananchi wote, Bobi Wine kiongozi wetu, Mkombo wa Uganda na wananchi wote, tutasonga na people power, Mkombo wa Uganda na wananchi wote, Bobi Wine kiongozi wetu, Mkombo wa Uganda na wananchi wote, Kampala tutafika na wananchi wote, Katundu tutasonga na wananchi wote, Karamoja tusonge na wananchi wote, Arua tutafika na wananchi wote, Marara tumeanza na wananchi wote, Corona yo kwisha na wananchi wote, watesi wetu na wananchi wote, lazima tutafika na
wano Dr. Chakwe akatwegesa defiance netuza kudifyinga mutareta lugezigeza aha byetukola biri mu mateeka mukibi toleta akajanjalo people power abantu balukunjiri batabatinatiinisa enjira y'Uganda neyetu kati tulumbe fena Hey. Alo. Mujenzi. Okumire. Webare. Otwaka ruru. Ambrero tikinga ambrera. Nabo kwao no nabo mujju abo bagamboto. Njadogera bana. Luno lujja kunkula amannyo bana. Naye njadogera lulimba. Tunafulumira kigezi. Bantu merya musimbuzi. Banti kamulimu naye njadogera. Aya. Hai badia erizoba bambe twasiba tutegereze Bobi Wine kunywa kanunga abantu bacera kare bazana ko musenta bakumanya ngo ariyo naza kwija kuzaza abashayi 11 mwana gatandika kutwa twarebe motoka aho bimwe byatandika kugenda bya polisi amani gatwa bambe twaba disappointed yahendera tijire kanungu nabwe nutino kushasha kwinji Nije mumpagire katenizi, ninguza kateni roads ninga bwa no buildings ninkola delivery aho iri kubori hona nore Security y'omukuramanyidwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu buli lukya eyongera okutolebwako okiwulidde oluvannyuma lwabo abamuli ennyo ku lusegero okubanga babatwala babamalawo mpola wetwogerera y'omukuramanyidwanga Haitawa bwatyo naye yabadde ategeezebwa okubanga ateekako njabala afulume eggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okufuna obubaka ate obutali bulungi obuyinza okubanga ate bumuleetera obuzibu mu ngeri emu ba endala naye nga yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogerako ne bannayuganda oluvannyuma lw'amawulire ag'okusaasaana weewaawo sigenda kusukkawo ngenda basiibuza Haitawa gwe atannamulaba osobola okubanga ate information eyo nayo ogitegeera obaweereza mbadde PJ nkujjukiza nti gwetaaze ogenda emitala w'amayanja mukwano teweera mukadde kano nagenda netaaga omwana ow'obuwala ng'amanyi okuvuga agenda mu ggwanga erya Kata ate nga saali mulungi ne input musamusamu noonyaako osasula visa ekuli muki mu ngalo ate sobola kwanga twegeyamu mubeere bulungi for now mweraba muli mutya bannayuganda batumiddeko buli omu gyali sijja kugamba nti mujebale kubanga mugikolera mu bugubi lwaki mbangi beebaza mukimanyi bulungi nnyo tulwana okujjako Museveni era tetunnalekeraawo yaddenga waliwo embeera y'okutiisatiisa okuwamba abantu n'okusiba baganda baffe oba bannayuganda abali mu kulwana omujjako ffe twayingira n'olutalo luno nga tukimanyi nti tulwanyisa digiteeta tulwanyisa omuntu atakkiriziganya na nkola ya demokulasiya ng'ate naye yagenda mu nsiko okulwanyisa Obote yegwe yayogerako ebikyamu era ebikyafu ng'agamba era Obote talina demokulasi yagenza alwanyisa Obote kuleeta demokulasi mulabye bulungi nnyo nga Museveni agenda akuŋŋaanya abaana b'amasomero n'abayiwa kulaleze kubanga abantu bamukooye ate naye mwennyini akooyoggula abantu batwalanga kulaale kuba spendinga ssente mpitirivu nnyo ez'omuyiwa omusolo okusomba abantu kati kyebasazeewo bagenda ku ssomero mu disitulikiti gye bagenda okukuba laale ne balagira lwampaka abasomesa ne bagoba abaana ne beedimasita nga babatwala ku bisaawe Museveni gy'abakubye laale bwe batuusa abaana b'abendi ku ziraale ezo basiba zi barricades ne zeetoolola ekisaawe amagye ne geetoolola barricades ezo abaana enjala n'etuuka obbaluma nga tebalidde basiibyawo tebabawadde kyakulya lwampaka nga bali mu buwambe gwe nno munnayuganda alina obwongo era ng'olowooza we batuukidde owamba omwana w'essomero ne bamutwala kulaale lwampaka era nga tokkiriza nti naawe oli muwambe lwaki temukkiriza nti muli bawambe Museveni bakadogo be watwala mu magye okulwana nabo eruweero baliwa kubanga ku line-up ekusaavinga awo bano abakwatira ambuleera bano abakugulira abakuvuga mu mmotoka abo abakuddukirako ebbali abakukuuma aba SFC
tekuli kadogo n'ogu kubalwana ne Museveni. Essaawa zino abakulu b'amasomero bakutta abaana bammwe babayiridde Museveni ku bisaawe. Museveni abantu tebakyakwagala. Kati okwamba abaana baabwe n'obayiwa ku bisaawe gy'okubyeraali. Ekirala bannayuganda ekintu ky'okuba nti batusiba batuwamba tekigezanga ne kibajja ku mulamwa kubanga tukimanyi bulungi nnyo. Nze nayingira olutalo luno nga nkimanyi nnwanyisa muyeekera. Kati gw'osuubira mu nze mu mutima gwange ndiki? Kubanga gwe nnwanyisa mubbi mutemu muyeekera. Nze ndiki? Ni mulwanirizi wa ddembe, ni mulwanirizi wa nsi yange n'okusinga ye bw'asuubira nti yagirwanirira. Era sigenda kulekeraawo yadde nga bannange bali mu makomera. Golowooza bwe bampamba bodaboda ezitta abantu, ezitomera abantu, emmotoka ezitomera ezifuna akisidenti, abantu abo abafuna obubenje olw'okuba nti gavumenti tefaayo ne mu malwaliro gye babatwala awatali ddagala bigenda kuba biweddewo nga nze bampambye. Kati bwe bansibye Olivia Mulago teri bali ku seminti, oba bwe bansibye Olivia teri baana bafa nga tebannatuuka olw'ensonga mu malwaliro teri ddagala. Kitegeeza embeera ekunyigiriza esigala egenda mu maaso. Temulowooza nti kikoma kuffe kubanga Uganda nze njirimu era ngenda givaamu ng'obudde bwange butuuse. Bw'aba jjajja wange ne jjajja wa jjajja wange n'abo abaasookawo nga sinnabaawo baavaawo, gwe alowooza nti tebikwatako togenda vaawo. Ezo poloti z'olwana ogule kubanga muli eyo mu bizimbe muwoza ffe tetuli mu politikisi tebitukwatako. Yes, ezo sente z'olwana okole olina garanti nti obwana bw'ogenda olekawo bugenda kubeerawo nga bweyagala ku ttaka ly'oguze nga buli lunaku basenda amataka. Lwaki olowooza nti kikoma ku nze? Ekiri mu kundya bwe kinaakutuukako ku mulyango gwo kigenda kukulya bubi nnyo, so nga ate nze kigenda kundya nga nkirwanyisa. Lwaki olowooza nti byange nzekka? Lwaki mulowooza nti mmwe tebibakwatako kubanga muli mu zaakeedi? Ng'ezaakeedi z'abo abasajja muzisasula mu ddoola. Uganda currency y'eddoola eya Uganda tukozesa ddoola oba tukozesa Ugandan shillings. Lwaki onsasuza ekizimbe mu ddoola? Time yeno golowooza olaba bakusasuza ekizimbe mu ddoola essaawa zino mu kibuga wakati. Any time from now ogenda kusasula rent w'omuzigo gw'osulamu, oba gwa $5,000 oba gwa $10,000 oba gwa $20,000 mu ddoola ng'olina okugenda wali e Kampala ozivungise oziwe Land Road. Bwe mutalwana kati mukkirize mugaane ekituufu mukimanyi, muzuukuke. Ffe tetugenda kumala kukola Museveni bye yakola okutwegattako. Kuba Museveni yattanga abazadde b'abaana e Luweero n'ayingiza abaana mu magye balwanyisa Obote. Kye kimu kye yakoze oba kyali mu kukola. Abazadde mumuzize kati akwata obwana bwammwe obw'amasomero n'abutwala ku laaleze. Time egenda tuuka Museveni akwata abaana bammwe nga abajja mu masomero abayingize mu magye lwampaka ng'awamba bawambe. Nkiddemu Museveni agenda yoolanga abaana bammwe ku masomero abatwale mu magye kuba bw'aba abatwala ku laaleze lwampaka ne basiba barricades, abaana ne babeera mu kasaawe ng'enjala ebaluma olunaku lulamba. Essaawa yonna agenda kukwata abaana bammwe abayingize mu magye abakozesa ebikolobero eby'obutujju
ng'alaga oba oli awo nti ab'opposition be bali mu kukola ebikolwa eby'obutujju ate abaana bammwe mwegendereze era mulabire wala aba munfuna nolutalo terukoma kunze naawe mwennyini nkugambye ekiri mukumbya ekiri mukungoba time bwenaatuuka gwe tekigenda kumala kulinda kuvaayo olwanenga bwenwana kigenda kukwata ng'oli ku buliri bwe weebase kikwata akagere kikuwalule kikutwale naye yonna gye kinaakutwala tojja kwagalayo ntambuze vidiyo